Dibuuza ekirala. Tulabako mukyala we yali ku interview n'agamba nti I love kuyita njagala nnyo my love nigga naye kakweyitira akagambo ako kakusanyusa. Yeah man, tewali tabu n'akamu. Mwami wange mwagala nnyo wadde mumuyita love nigga tuba tumanyi kijja kyukamu. N'obwa pulezidenti tuli mu kugira tuli mu kulaba ani akitwala ennaku zino. Waliwo abadde wakyaliwo awo kalayini naye katulaba ani abakiwangudde. Bugembe avuganya nani n'abalala nga abana. Davidson omuwayidi simanyi naye nga atali ndowooza naye nga bangi awo bali mu layini bangi. Ogamba temukula education. Easy. Mulambuli butya? Fit. Bikayo mu honeymoon. Honeymoon for what? Ate kukyala mubamu honeymoon. Mwana abadde ki? Tukyalina emikolo mingi. Enteekateeka ziimi zitya because abantu beesungidde ddala. Nange neesunze tujja kuba tubabuulira. Tujja kuba tubabuulira kya Luganda nnyo tujja kuba tubabuulira. Abantu batangazeemu abataategeera because tulaba bayimbi buli omu ava yagamba he is the best friend nendabira omukolo ku status bategeeze nti kuno kukyala tebayita bantu. Kukyala bayita naye bayitako abatono naye tujja bayita. Banyeguluke tewali buzibu. Tulabeko yagambye nti n'otamuyita ajja kugira mu bafumbi obwekange nga yakusavinza akammere pia pounds. Bwonna tujja bayita. Tujja bayita. Essaawa yonna. Bitambula bitya? Bitambula butya? How is life in marriage? Wova ku stage bwogenda mukyala n'akufumbira ku mazzi n'onaabako n'akwetooka erinyiga biri bitya? Ebintu bino bimanyi bafumba ddi. Gwe mukyala wange ebintu obitegeera kuba engeri gy'obirambuludde yeeyo. It's good. Everything is very good. Oli otya nga oli waddangayo n'onaabako n'ogwa oba olidde ekikomando n'ogwa naye kati ettooke libeerawo mu budde. Mwana bibuuzo bingi binsuseeko. Bibuuzo bingi. Dibuuza ekirala. Tulabako mukyala we yali ku interview n'agamba nti I love kuyita njagala nnyo my love nigga naye kakweyitira akagambo ako kakusanyusa. Yeah man, tewali tabu n'akamu. Mwami wange mwagala nnyo wadde mumuyita love nigga tuba tumanyi kijja kyukamu. N'obwa pulezidenti tuli mu kugira tuli mu kulaba ani akitwala ennaku zino. Waliwo abadde wakyaliwo awo kalayini naye katulaba ani abakiwangudde. Tuyaba tubabuulira. Tugendeko mu auditions tulabe gwe tuzzamu ekyo ekifo gwe wavaako. Bugembe avuganya nani n'abalala nga abana. Davidson omuwayidi simanyi naye nga atali ndowooza naye nga bangi awo bali mu layini bangi. Frank Gashumba bani abalala. Edi yawe baba yawo muwayiriza. Ababa we yetakirya tali kyawalavu niga ne tuswalukuka. Nze ndaba yandikirya naye tugenderaawo. Bangi. Bonna bali mu luyimba buno okuggyako Kiko yekka yava mu lugendo. Abasigadde bangi. Naawe mwena bakati ebintu byo tubimanyi tebiteredde. Abantu bonna tuve ku kyobufumbo nja kuŋŋendamu nnyo naye abantu bonna abali eyo people who want to settle down, what's your message that you can give to them, the best advice? Should they take time? Should they get friends? Oba bafune muntu nti mulungi they move on. Time tells everything. Just give it time. Give it time. Funa omuntu wo okiwa obudde. Tukomewo komo. Biba bibyo n'oli mwekka. Abantu bonna nga bavuddewo enduulu ng'evuddewo kyamwaba.
oshegedde togenda na ndulu togenda na ki think twice before you act kubanga it's a forever thing. You have to take time as much as you can. waliwo abafa ku mibiri because one celeb gwe twakalaba kyamutuuseko ye yafa ku bode naye ate mu bantu expression omukazi alaga kirala. Buli muntu mu nsi alina kyayagala ku muntu. Mulimu oli nga yayagala body, mulimu oli nga yayagala face, mulimu oli nga buli omu kyayagala agende nakyo kasitaba nga nasobola okimaintaininga just give it time to papa era gye bali abangi nnyo nga balina body naye ngaera basobola okubeera n'abantu. Abafa amagezi nabo gye bali. It's all about giving it time. Gwe nga president w'abayimbi tuddeko mu ndongo twalabyeko nga ebipapula bitandise otambula nga UCC is not okay n'ennyimba abayimbi ze bali mu fulumya waliwo pure gravity yafulumiza n'abasawo bavuddeyo nga balaga kye baakoze si kituufu. Ogenda kuyamba otya endongo eno olaba nti n'ennyimba teziwerebwa ate basigale nga abayimba ennyimba ez'omulamu? Ndowooza tugenda kwogerako ne UCC. Tujja kwogerako ne UCC, tujja kutuula n'abakulu ba UCC tufune mu meeting tulabe how do we regulate. Ebiseera ebisinga it is something that ekitandikibwa omuntu omu nekikola ki nekibona. Ebintu bino biruddewo kubeera ku nnyimba z'aba master blaster emmese n'ebirala bingi. Nnyimba ziviiridde ddala mabega eyo oba okitegeera tebitandise kati. Bino ebintu bize bibangawo lwakuba kisirikamu nekidda naye nga ewusi what we can do kuba kati kiraka kisuseemu naye tujja kulaba ekyokola but most of the times otunuulira audience kasite bange welcoming omanyi ekintu kyonna audience bwekisiima kiba kizibu kya criticizinga because numbers can't lie sometimes. So the moment it's trending and majority loves it kuba majority yennyini gye tulwanirira ate bwe kulanga nti yeesiimye then what are you talking about? Ebifaananyi ebyafulumya ebyowabira byogerako ki? Bitya? Ebifaananyi ebyabadde mu Gravity ne Shakira ebyokkuba empiso those not typical. Kati abo ba one okimanyi bulungi nnyo nti music atambulira music dance and drama. Okitegedde osanga omuzannyo gwabwe gwabadde ogwo. Anti munnange olaba mulimu n'abazannya nga basibe, mulimu abazannya nga babasse, mulimu abazannya nga babafumisa ebiso, abo bazannye batyo. Bwe kibanga tekyakutteyo ng'omuzannyo abantu tebagwagadde nakyo kiri awo naye toyinza kubanenya because they are actors and they were acting. Utwaliko waneeno waliwo omwami yavaayo mu kisa kya Mukama n'atugamba nti no abayimbi bagenda kudda baweeyo ku ssente bilioni 25. How true is that? I'm not sure ekinakiwulirako. Mumanyi? I'm not sure about it mbadde sinakiwulirako era gw'okiŋŋambe. Okay, back to the jam session. Bwe tutunuulira essaawa eno bizzeemu twali tucelebratinga abayimbi abaliko abalubaddewo mu business tulinayo muyimbi gwe tugenda kuddamu celebratinga oba kiri ku hold? No, tujja kuddamu celebrating naye we take time to select kintu kitu. We take time about it. It is not something kitugwamu bugu. We take time to analyze, to see who we can celebrate, netwogerako naye, you know, yeah. Any time now? Yeah, of course, anytime now, anytime from now. Anga tumaliriza, we're having a big concert ready and Weasel, what's your comment about and what's your message to the fans that are out there? Weasel is supposed to be celebrated. Weasel, tumanyi story fenna, is a great artist and we know what happened to him. The only thing we can do is to support him 100% because he deserves it. Ennyimba naye ze baayimba ne radio zirabiridde abantu bangi zisomeseza abaana mu masomero generations omusolo mungi zisikoze ebirungi bingi. We should not forget about that. Okitegedde tetulina kwerabira Weasel. Bwe tuba tumwerabidde tuba tukoze bubi. Tulina okujjukira Weasel by all means and have to be there for him. Ne radio yennyini as well. We have to be there for radio wadde talina ffe because emulimo gwe yakola gweyogerera gulibeerawo emirembe n'emirembe. We should not forget buli muntu yenna nga radio yakwatako ne Weasel, please come and show the support. You understand? Tobuuza bibuuzo bingi, you know the reason why you should come is to appreciate these people, you know. Yes. Bw'otunuulira concert eno it's bataddeko memories of good life ne tulaba ate abantu abamu batandise okitwala mu ngeri endala bw'ate tukole sente tuzigabane ne family ya radio. Is it a fair thing? This is nze okusinziira bwe nawulira it's a Weasel show.
kakati engeri gyeri nti share wizo nze ndowooza tebyandibaddemu bad feeling bwebanga share wizo bamuleke kubanga waali ate alina ebizibu ebyokumala bingi, alina expenses ng'omuntu. Bw'anaabanga asazeewo ye ng'alina akasimu kayagala okuwa family naye akole ki ajja kabawa. Naye ate era tusobola okucelebratinga ne radio yennyini in a bigger way era family netuulawo nebaako kye benefiting and we do a concert for radio ng'omuntu. You understand? We can do that and we can do it in a bigger way. So tukole wizo ayitewo. Tukole wizo asooka asanyuke, tusanyuseemu wizo, tekirina buzibu. Nze ndowooza tusanyuseemu ku wizo. Why not? Wizo twandimusiimye bannange, kize kyendo nsaba busabi. Saagala kwogera bigambo bingi naye wizo yeetaaga help yaffe. Tuleme kwagala kulaba bantu nga bali bubi ne tuseka. Tekirina gye kitutwala. Soke show wizo gyategese abantu bagenda kulyako bangi. Abanaatunda obunyama, abanaatunda etiketi, abanaatunda biki babaunsa, abayimbi, banamawulire content, bani. So it's not for Wizo alone, it's for so many people. We should start thinking bold, outside the box. Bino ebintu lwakuba tutunuulira nnyo omuntu oyo ne tumufiisafiisa ne tujeregajerega naye buli wetujerega oyo tuba twonoonedde abalala bangi abagenda okufunako. We need to start thinking totally different. Engeri y'okulowooza eyo etusibidde mu bwavu, it should stop. Ebyo bintu birina okukoma. Bw'oyogerera Wizo yekka ng'omu n'omufiisa n'okola biki, tomanyi oyinza okuba nga ofiirizaamu ne kazini wo eyanditunze capati. Okitegeera? President, tukimanyi nga oli omu ku bayimbi abatambudde ensi eno okumpi okugimalako era nga twawulirako ko olumu interview emu wagamba mbu obutabo wakajjuza obuwera ng'obubiri. Tulina abayimbi nga 6. That is a great step. Waliwo abayimbi nga 8 omulundi gumu abalemeddwa okufuna visa ye UK naye nga ensonga ezitali zimu oba ezitamanyikiddwa naye ng'ebisinga tumanya nti eba protocol. Gwolowooza oba advice gy'oyinza okuwa abantu generally nga Uganda n'abayimbi banno okuba nga basobola otakinga steps zotakinga okufuna visa mu nsi ez'enjawulo? Nze ndowooza omuyimbi okumumma visa kisinziira ku application. Oba okitegeera? Mubaamu obwabwo ekintu ekiba kitaatambudde bulungi but okumma omuyimbi visa si kyangu. Waba waliwo akantuntu naye ate era bwaddayo bamuwa, they should appeal. They should appeal, maybe bank statement, maybe what. Bwebanga bank statement then but omuyimbi kizibu nnyo okumumma visa, ekyo kyenyinza okugamba. Kasita abanga atambudde mu mitendera emiki emituufu because babeera na assurance nti ajja kudda, babeera na assurance nti agenda kukola, babeera na assurance nti agenda gatta ku economy y'ensi gy'alaga, bo babimanyi. Kizibu nnyo okumma omuyimbi visa gwe ky'oba kizibu nnyo okuggyako nga waliwo akatatambudde bulungi. Ekisembeyo ddala tulabako abayimbi abava e Uganda nga badde baakabi ne bagenda e Bulaaya ne batuukayo ne balaga nti embeera si nnungi. Abantu agamba audience abafan be babaviirako okugenda e Bulaaya ne banyigirizibwa. Omuntu ali wano mu advise nze ki alemereko oba naye agenda e Bulaaya akaabe ngaabo? Nze amazima gali nti abantu abagenda e Bulaaya sijja kubanenya kuba buli omu alina kyayagala mu bulamu ate buli omu alina kyasobola. Naye nze sandi advise nze muyimbi kugenda. Omuyimbi bw'omala okuba hit naddala 1, 2, 3 kizibu nnyo okumala omwezi nga tofunyeeyo omulimu okuggyako nga gwe wennyini weggwamu amaanyi oba weemalamu amaanyi. Naye bw'obanga okyali active ng'omanyi n'okunoonya emirimu, ng'omanyi okupambana, omanyi okuyiriba, omanyi okufata, omanyi emirimu oba ojja kugifuna. Kubanga ebiseera ebisinga kyandibadde kirungi n'otambulira bw'osobola okukwata. Ebiseera ebisinga abantu bw'abanga akendeddemu ku maanyi ate yaba ayagala asigale ng'akyali wali naye bw'okkiriza n'oddamu n'ozimba mpola era osobola okudda. Kubanga you cannot leave your fan base to go and start suffering. Lwakuba nti kale I won't call it suffering kuba abamu ate banyumirwa. Naye nze me myself I don't see myself leaving Uganda at all. Okujjako nga mpozi nga Mukama atuvuddemu ne tufuna ntalo oba biki naye I cannot. Yes, President kyenjagala okubuuza nze kiri kimu nti njagala kuza kuwali katono ku USSC nti industry yaffe baba tebagi bakuyita kukugira
oba kugirimitinga nnyo because General Race oli yagamba nti abayimbi balekera okwambala ebyamagye kati this time basawo are they not limiting us? Nze kini njagala okubuulira abakulu abatukutwala kino nakyo bakimanye tiffe tuli bazanyi osegedde nyinza okwambala uniform eyo naye nga njagala kulaga nti amagye geeyisa bulungi gakolagana n'abantu. Lwaki tulaga abantu nti no uniform eno kyantiisa era bw'osanga agyambadde manya omuyimbi is an ambassador representing so many people including the army because ono omuyimbi omumanyi. You know this artist, most especially like for example Alien Skin. Mama wange na Royce omwanya ekitiibwa kuba muntu wange nnyo, mami wange nnyo ate muntu wange ddala and mwanya ekitiibwa era sinza kuwakanya kyayogedde. Bw'abanga ekyo kyayogera jeno tusobola otambula nakyo kubanga order ni order. Naye Alien Skin ffenna tumumanyi nti si mubbi nti ojja musanga akutanga tayemba oba emuntu ng'atema muntu. Era bwe tumulanga ayambadde camouflage tumanyi nti Alien Skin yakoze eki? Yayambadde. Okitegeera. Abantu bebandibadde bakugira bebo bwe batamanyi abayinza okumisuzinga naye ono omumanyi tayinza nakubba tayinza kukola kintu kyonna kikyamu just agiramu ku stage okulaga relationship eyo nti amagye n'okwagaza omwana ali eyo uniform eyo bintu bino tulina birowooza kati mu side endala. Alien Skin oba omwana n'omulala bw'aba alina ensobi gy'akoze jena alina amaanyi agasobola omuyita namuga janguko wane wange tabani wange tunyumyemu kino you understand? Yeah. Abantu abalala abali eyo okubagaana uniform zino nze ndaba nga kirungi kubanga oli baba tebamumanyi muntu asobola okugikwata gyambala ayina agikozesa mbukyamu omuntu gwomanyi nti oli gundi ng'omulengerera n'eri nti muyimbi oluusi ayagala gizanyiramu ku stage one okwagaza abantu n'okulaga abantu nti uniform oba eggwanga lyaffe there is another way. There's a reason why musicians love this and it makes people love the army. You understand? Kinspiringa n'abaana abalala eyo to go and join the army and serve the country at some point. Nze kiraba mububi okitegeera banze nzize nyambala uniform eyo emirundi gyonna mu bulungi obw'ekika ekyawaggulu because I'm patriotic ate bwe mbeera ku stage sinza kujambala n'empemula n'engira biki njambala kuyimba nga abantu bagira bati olaba ng'ekintu kivaayo kiina engeri gye kisembeza omuntu we wansi eno n'atatya nnyo magye n'atabalaba nga batujju n'atabalaba nga batemu n'alaba nga tuli bawamu waliwo another way. Nze sikirabamu nnyo buzibu ku bayimbi oba ku bantu abali popular naddala nga baambasada baffe they represent us in a different way. Naye jeno aba yagaana nga takyagala then tujja tambula n'ekyo but era kirina kisobola tufiiriza. Naye abasawo bamanye ffe abayimbi bwe twambala engoye zaabwe ez'abasawo ne tuzanyiramu oba munnakatemba yenna ekyo nakyo kirungi okujjako ng'oli agyambadde n'amala n'avamu ogugambo ogunene oba okitegedde. Gravity yakutte uniform oyo n'agyambala n'azanyanga gayino bagayino bajjanjaba bata tebatunulayo okitegeera kati lwakuba ndi ndowooza ono ekifaananyi ebintu bino nayo tuleme biteekamu nnyo feeling okitegeedde okujjako bagambe nti yagikozeseza bubi mu ngeri emu oba enki naye nga ffe tuli bazanyi ffe tutuusa abantu bano mu meseji yaabwe mu kusanyuka mu kuseka. Musawo n'omwana aliyo naga nandyagadde nange okuba empisa abaana ne basoma sciences ne bayita bino nno sibyogera mu katemba byebiri. We get inspired in different ways. I'm telling you tulina just kwecollectinga we tukoze ensobi. Oluyimba ekya UCC bwebanga yasazeeyo oluyimba balugjeyo basobola olugjeyo bwebanga waliwo okwesittaza mu ngeri emu oba endala kuba tuli bafirika okitegeedde. Kyenkugambe nti bwewaawo embeera yonna UCC gyeraba nga bagiviolatinze then ekyo nakyo kirala naye okuzanyira nze kyengezaako okwogerako kwe kuzanyira mu kyambalo ekyo oba n'okugezaako okwaketinga nti ono gayino oba ono bamuyitaani abo specialist in babayitamu mumanyi sajoni simanyi what. I can act like that in a video or in a movie or on stage. It is not bad.
no babitaddemu nnyo feeling bagambe nti oyo bagambe particularly ono yakikozeseza bwe naye tebakigeneralizinga. Yes. President, muli mukola ku nsonga ya copyright era n'okubeera nga simanyi bulungi copyright naye waliwo akawaayiro kemugezaako okubanga mu regulatinga abantu okubeera nga babuulinga abayimbi era nga tulina n'abayimbi abamu betumanyi nti bafunye depression ate nga waliwo ne campaign gye mbadde mu running eya mental health. Tulabye nga ate waliwo abantu ng'oluusi mikwano gy'abayimbi ng'osobola omukubira essimu n'omugamba lekera okukola kino okugezaako ekyokulabirako nga Prima ex wa Josted kubanga abadde mu ssako y'abayimbi era promota Prima Kadash ng'ayimirira n'ayogera nga voola oba ng'agezaako okudisrespectinga ba creatives ekyokulabirako waliwo ba 6 killers bafulumya oluyimba nadda ku social media ne following ennyingi ennyo n'abavulunga nga bwe bakoze kasasiro era y'omu kubayise ba Gravity ne Shakira mbu ba Empty Tins. Ekintu ekyo oyinza kukola otya gwe nga president okubeera nga abo olw'okuba nti bali mu limelight obeera nga musobola okwogera nabo ne balekera awo okutokyalinga abayimbi psychologically? Honestly tujja kwogera nabo, tujja kwogerako nabo tulabe how we can help each other. Tujja gezaako naye omanyi mu nsi muno mulimu abantu abasanyuka when they make other people feel bad. Mulimu abantu nga ye abantu abalala bw'abalumya asanyuka. Kati nakyo bwe kiri awo oba okisegera ensi munaye enzibu nnyo. Gwe kubamu akafaananyi omuntu agenda n'asanga omuntu ng'akutta iPhone ye n'agimuggyako ate n'amugyamu n'eriiso. Imagine abantu b'ensi eno buli omu alina engeri gy'akitingamu naye bino bye tutereeza oneddeere kyovola nze muyina ebibuuzo wano olumu bye mumbuuza nga nandibadde nkikubawo direct nti nze nsaagala salira abantu misango kuba ensi eno ngimanyi ensi nzibu bantu bakola ebintu olw'ensonga ez'enjawulo. So bw'oba ohandolinga weteeka mu kifaananyi kya Katonda n'ogasinga abadde Katonda yandisazeewo atya. Ffe tusiba tugamba Katonda nti bane Katonda lwaki nze lwaki kine nga akuwadde amaaso akuwadde ennyindo akuwadde amagulu otambula bulungi olya bulungi eri abantu amagulu baagawanika eri ogo bazaala nga talina matu talina maaso talina ng'ali awo yeegira bwe naye nga ataali grateful. Kati n'abantu mu nsi eriyo ng'oli ayagala kulaba banyiize, eriyo omuntu ng'ayagala kulaba basanyuse, eriyo omuntu ng'ayagala kulaba bavaamu musaayi. Abantu buli omu ali akitinga mu nkola ki mu akitinga ey'enjawulo naye we can handle these issues mpola mpola one by one ne tulaba nga we can help each other. Otherwise there is a lot that is happening out there bitalina ku kamera ebyapeninga ku bawagizi baffe eyo bingi. People rape women olina akwata omwana omuto ne bakuleetereza gyekulu likomeri nga lyebasekana ka myezi 4 babanga abaliko n'ebizibu. You understand? Kati eriyo n'abantu nga ye bw'avuma asanyuka. So these things man are real. We just need even to teach our people nti bannange si buli muntu nti ajja kukuwaana eriyo bali nga bo bali rudu nga bo bali batyo nga bo they want to make you feel bad and they be happy. You understand? So maana bizibu n'ebyakwataganya mpola mpola as we move.